Olwaleero tulaba mwambadde ebyambalo ebyenjawulo ne musanyusa abawagizi bammwe. Mukomye wano bamukyayine wala gye mugenda okutalaaga. Chechi bayambe okutuka ku buwanguzi buno. Tugenda kukola. Babadde batandise. Kale, ye princess wetoro bamuyita Juliana Kanyomozi bade bagiyita Boundless concert. Boundless sijja kivunula sawa zino kuba obudde buyinza obutamala. Kinene yasemba dio tuwa event. Wabula sijjukira. Simon 2017 2018 biremeka yali ayagala kutulaga. Neka akati wangu. Swans yagala kulaga supremacy yayo. Yesinga Fenoni. Chovula abajja mu sheeyo abagala balage tuli tusobola kye bakoze bulungi bati tetubadde tubasuubiramu kyekyabulidjo tewabaddewo kiri expectation. Juliana Kanyomozi performance yabadde yakabi buli kimu bwe yali okuvedde kwabadde baludde omulaba buli kimu kyakabi naye n'omubiri yagukoze ssebo kati ate gwe walabye ogwo nalabye Irene Namubiru mu good audience nga Irene Namubiru akutuse mu face naye nga buti ye ekyali akutuse kinabisa mu face akutuse okweli kicho nacho nangalabika bulungi okabadde mayagenda gawa ngalinga Beyonce namulabye nga buti ye nga bode ekyali naye bibawe emyaka jeje omuntu yayimba Ragadi muda homies gundi weri oka toyongere mu maso abadde ngamba performance beyalese sibye bino bya gundi yimba gundi nyimbire chitobadde tusubira kugwerawo ddala ebyo bigoni nga we tuba tuzze kula gundi tuba tuzze kula bagundi tebiri mu mpampi semu twagala tulaba atenda kumbuti embuti kizire tubikyaliwo katwe tuleta zuchu atomala oyitana mu list okubya kujja zuchu tusokana kukolako medical abayimbi babantu bamanyira omwa milioni zo muganda nge 10 ze basabe 10 n'omusanga mu audience jogenda okuyita abantu nga bamutimbye kubulala bali ku bupaala bala tuvuddewo tatukwate milioni za sasa tumutano tuziwe zuchu owa sukali sukali kujja okumulaba oyongereko n'abala so nokusa milioni 10 nenga wogenda mutimba lesse Kavumba agenda kuyimbeka kiri ayime nansana mulindeko baganda bange nyinayo kwenjagalo babu abayimbi baffe bano twalifunyeko abakolanga Juliana oyo nga batuwa mu break najjanga ayagalwa nnyo oba bayinza okugwa mwerabira otekedde okubanga aliwandiika ddago inamune kase sayimo abayimbi baffe waliwo asobola okutuwa break ya Juliana emyaka 5 6 n'akomawo naye gundi yakikolako ani musajja mukulu Maddox Semanda Sematimba naye yali bweru tebangako wano waffe ngamba nti mpulira weyakomerawo otegeera waaliwo dimandi ye kyova olabera ebivulu ebyakolebwa walaba n'omukulu Robert Kabushenga ng'ali anticipating ng'akulaga nti babadde n'ennyonta ye Musa Semwanga Dr. Wakolele katini okusitula okuleeta omuntu bw'atyo azze nti nga Juliana okumusitula okumugjayo okumuleeta oba oteekeddwa okozesa shongo ogenda gikozesa milioni 2.5 Juliana ogenda mukozesa milioni 4 amaanyi g'okozesa okupika Juliana oyo emboozi zonna ze baataddewo okuba ba influencer okumutwala mu photoshoot okumutwala ku buli interview okukola ekitali ku Winnie Nwagi atubeerako mu maaso nti Winnie Nwagi show ekosti weba ya milioni nga 10 eyoono Juliana yabisa okumusiba ku bayimbi nze mmanyi Maddox oyo gw'olaba okukola obukozi leshow ya Maddox nti ogenda kukola Maddox emyezi ng'ebiri tushow ya Maddox basooka ne bakolayo video eyannamagembe okumuza mu bantu video zimanyi sente gye zitwala yali ya beyi nnyo ya video okwata TV ezo zonna okusika video eyo
okukwata oluyimba olwo okulusasula buli DJ buli ani lukomewo ku amaanyi g'okozesa okuleeta Maddox singa amaanyi g'osobola okozesa lesse ku fiiki omusajja gwe bayita Dr. Chameleone bw'awumula break ya myaka 5 asanga bamwerabidde tebasobola kumwerabira ennyimba bazijjukira naye kyenkugambye okumusitula okuyita abantu nti show eba ya milioni 10 ojja kukozesa milioni 2 naye kyemwerabidde ekirala abantu awo tebawumula kyeyagalire otegeera ate musical break tebagigendako nga baagadde katono yali agenze bambi yafiirwako omwana omusajja n'amukyawa n'agakampumula ebya pressure yakomawo ng'azadde ettaaji agenda kudda akola endongo era batugambye naye taata ttaaji tetwamulabeko ojjamu obuuzi omanye ensonga ezaganye Bobi Wine okujja kwati Bobi Wine namulanga alina okuyimba naali mu luseke mu America Juliana agenda kuddamu akola active music oba agenda kuddamu era asirikadde olulala Juliana bw'atyo ayinza okukola obuyimba nga busa kyemumanyiiko y'omu ku bakyala abategeera politics w'endongo eno abeera ne ttiimu ye ngeri solid ng'agifacilitatinga bulungi oyinza n'okusanga nga nezobiribodi zakuba nga yazeteekera Simon Maseruka nga tuze ku Kivvulu kino yabawa ttiimu Juliana mukulu highlight ya show mwabaddemu a performance eyo muganda wange gy'olaba eya Moses Serwadda ku stage Sweet Kid ne mubeeramu ne waliwo akaseera bwatuuse tribute ya mugenzi Moses Radio waliwo n'ebiseera musajja mukulu gwe bayita omuto Aziz Azioni munnange buli omu abantu balumwa ngeri yanjawulo Juliana ayinza obba redio akyamuluma pakkyembadde muza Simon Maseruka ku show ya Juliana nti Serena ekyatiisa nganda bange eweddemu amaanyi kale kudinda kugundi ku Shiba Golzati yagitaddeyo mu December Shiba agisobola naye ekyatiisa tufuneyo venue empya ate omanyi Musa oyogera nnyo omanyi okukwasa omuntu milioni 5 gundi Serena ekyatiisa kyakubuuza ya bulijjo naye ekyatiisa Simon abantu nga bagikubye ne waikibenda yagikuba akatusomusoke mumbulira bakagikuba Idirisa Musuza Kenzo yagikuwa katona ajasi is what Serena niyo mulala yagikuba na yezi what Serena nemo skili ali agisiza bubi kati kuje kuguni ku mana the question yange eriwe na meme kulu yagikuba Moses Sali yagikuba ali wato jikuba Sali yali agisiza buli kimu kimugwana ne ani yajja wano ne principal sobolo jazz buli kimugwana nera kimugwana principal kyetagamu nambole kimugwana nambole ku mulebe akuwe cyali ku innovation nambole okitegedde katugane maso ogamba nti ya bulijjo gamba karoka sita agendeyo akimala Simon akimala tokubakuta gamba karoka sita mukwano gwa feneto mutwalo nisa hasobola okuba Serena Saha tagisobola kagulire golozani agisobola wire mukabya Musa saha asobola okuba Serena naye saha agikuba weyekwata bulungi sa mukaso oyo mugezigezi sebo agikuba ni wateka project ya nyimbezi kale Serena teba ya nyimba kwanza tezo teziba na nyimba abantu abera bagala reason to spend o cement is erinya lyo mitima gya tuso kubamba zenga to baita ku Serena obatunaba enye bilano genda kwita fa bo mu kikubo kwa Simon towards this show wabadeo debate nga bagamba Juliana yomu ku bayimbi abata supporting abayimbi bannaabwe nga abantu bawe ensonga lwaki bamusupportinga ndoza industry ekyali waawo first of all Musase Mwanga kirimu ebintu bibiri Juliana Kanyomozi abadde private mu bulamu bwe bonna in fact kimuyambye n'okumuyamba ti Juliana akola ebikolobero bingi nga n'ebyogera wano ku TV abantu bayinza okunkyawa nti omusajja yakozesa bukozesa Juliana nayekubya naye ekifaananyi ne kannika ke Juliana ne twefuula abatabirabye naye bakubanga bigudde ku muyimbi omulala wa bulijjo singa Juliana takyalina waakola ki ekyokubeera private kimuyambye nnyo ate n'okwedistancinga neyefuula corporate performer toli musanga bamutimbye naye byonna mubyogedde naye n'okukwata obukwase essimu n'osharinga atwaka washo ya munno kyetaagamu privacy kugamba byonna ebikufuula abayimbi bano bazibu okusemberera
oyogera ne kamili wano nga obuladi oli kyali wange oba wakavaawo mwana kademu ako kamagoni jojo kalima n'okulimba kati omuntu abeesonyi akola ki asinga nti Juliana kyekimu ku kimu kiipinze okubeera waggulu okwedistansinga n'abayimbi simalala n'okwedistansinga n'abayimbi bano embaga y'obubaga oba nti Juliana yaze ku mbagayo ne waba yagidde bwereere n'oba waleese baleema baali yaleese Juliana kati kino kyakuyiga kyeri abayimbi twetagayo omuyimbi nga si wakula oba ng'abeera mitiyana eyo ng'avaayo olumu najjankuwadde example nga gy'abeera tetumulabaalaba but of course Juliana mu gundi mu nnono zaffe nga bannayuganda ffenna tukimanyi nti bannayuganda twagaliza era tugamba nti yagaliza ofune bwekiri gundi ya Juliana yokka nakutandise nkugamba yayimba nga luzungu nga lwayimba 7 days bikimumanyi nga weeyo ku capital Juliana gundi Bobi Wine n'amuyirawo omubiri gwe maama w'abaana yani namutwala ne Sweden n'atandika infact n'amufunira ne cowboy we gundi ow'emikonde yali yamusanga mu studio Ouma ng'ageze kukubwamu gundi Ouma n'amufunira omusajja n'amufunira Bobi yafunira omwanaomumanyi naye champion Ouma tuba Bobi Wine yalinamu omukono yamusanga jasanga Ouma ava mu America azekola ku cowboy we Bobi Wine namukubira pass wamusangayo n'asangayo ne kachiki kako kazekola ki nakuba pass okitegeera kakati ne Juliana sawa ne kyali badde asasula endo yali badde aina supportinga kuba artist bannaffe twali badde ngamba privacy semanya kirimu ebintu bibiri wane kimu kimuyambidde ddala nkubulidde instances eza Juliana zazza facing obuzibu obw'amaanyi obutaba mu bantu Simon yabufeesinga ku mulembe guli nga social media si yakabi ageza n'abufeesinga kati abaana bajja musabula bajja musabula bajjayo nekanga bwogambye kuguno omulembe tebajja musabula abannayuganda kasowe distancing ne batamanyomwana mumumanyire muti omwogera nze simumanyi ndeka naye singa distancing singa josparty kwetera data omwana ze singa yamuleta josparty seguya Seguya naye tamumanyi. Kakati nno kikundi yale. Ate abayimbi bano kikuyamba. Abayimbi nga we nagamba. Kirasi zaawukana mulimu okitegeera. Juliana baba bakwataga lero jamula bangalina silver kyagulanye baani abo baani togenda musanga nabakusaasira. Bakusaasira bajja kubuukira bamusero. Serwadda yamuvumbudde wa tubuusa amaaso musajja ono. Yamuvumbudde kwano gwe kuvadda. Neke mu performance ya Sweet Kid yabadde yakabi. Wamu yaliwo ate Serwadda Katonda yamuyamba nti mu ndongo eno tasabirwa. Nti endongo teyamukwata musente endongo yagifuna musente yajja musente ate nazizaamu awola yagula n'ebintu ebyo ng'obutebe ezibali yazeezo ayinebbaala kati ezo zibali yazolaba ezo nti mu ndongo mwafuna biki ti takolima era osigala omulaba nga bakyayogerezeganya generation ene totulabawo Juliana owokubiri do we have another Juliana who is coming oba ayinza okuliplacinga Juliana kuba Juliana yeewumuza emyaka 5-6 musically okuyimba si kuyimba kwokka combination y'ensonga omukazi okuma oyo figure bwekyenendabikeyo for all those years tirema ku mukolo waba ayimbira milioni 4 Juliana atayewa milioni 8 naye kati kyetaagisa ki omuntu okubanga Juliana kati bulirira abaroma Rema yagezaako ani omulago tuyinza oyisa ate kyalema kyo kisukkawo si kugezaako Rema kuli mulimuko ku makyatikyati n'okweraga nati Rema wa mulembe guno Juliana waaguli waliwo enjawulo nkugambye mulimu kye bayita respect okweraga n'amakyatikyati kati Rema yeki Rema ayimba n'akola kyekirala nezzalawo ezalawo kabuntu ako ate kugambye tasobola kubanga gundi Juliana eyo pride gyali Rema n'amawulire g'okubanga aline mu Susan gogambuyambanga aho abantu bakibuusa amaaso being mukazi wa Musuza kyokka yali mayireji y'amaanyi era ne Musuza okuba mukazi wa Rema ali mayireji y'amaanyi olabanga buli omu akola ki gyali ebbali alwanagana bolwanaganyira amaanyi kati ate Rema yagenda mu comfort zone omukazi kasitaafu n'omusajja ne ssente n'ennyumba mu Uganda oba mu Africa abakkakkanya kasita akyayina eddoboozi yafuna omusajja we takompitinga naye n'afuna bebi n'afuna ssente nti asobola okuyimba kezo ne babataliiwo Rema yakkakka Simon Masebo tokyalaba nyonte eri eyalima gye twalabanga videos kumukumu kino kumukumu ebivulu bino bibaddeyo Simon ne teacher twabadde n'ekyo Beatrice Rema ng'ayimba ku Beatrice
netubeerawo n'ekyokuona abantu bagambye abawadde ku Kati Rema alinga yaba kati waikibenda bayimbye nyimba mukaago banya Rema ate ow'amaanyi najja nayimba akayimba kamu ate Rema ng'akola ne rehearsal kitegedde nekyambadde nkuzikubuuza kati njawa munkubire torch tuzzaako bivulu kyawe mu maaso kino ebivulu bino tebitaddeewo embeera kubiddako abaddako tebatidde Unique Juvenile tatidde owa Fake Family Unique nyabadde naye tatidde kitegeeza yavudda onanga nakuba flyers endala za Fake Family emitwalo 2 yangambye kuba flyers emitwalo 10 Unique tatidde olw'ensonga Fake Family obulanga abaddalangira mu bulango bwa shows nyingi every after 2 weeks vibe ejja kubaawo weri kwasigaze nnaku since we started okulanga Fake Family wabaddewo events z'aba Nigeria ngezi ngalo events zino ezaba corporate eno egendo kati yafuka yaba bulijjo blankets and wine nga mulimu zino ezaba Juliana Fiki nga abulira omwo bwe twakendezezza Fiki relevance ejja kulabika ati relevance asigaze nnaku ziringa nnya ntata bwaba asigaze nnaku ezo ntono osobola oyitiramu abantu beyeetaaga ku Afrika Fiki yategesera mu budde butuufu ng'obw'abaana Fiki audience esinga obungi yaba students ekifo ekisokera ddala ekifo kyo nkirinamu nnyo doubt naye ekifo ky'abagundi bantu bewaakiseka bantu mu kikuubo bwe batyo naye ate abagenda cricket oval oba gwanewala yalifunye abaana baawo tusabe nti ate advantage eriwo nti ebifo ebirala eyo nayo nababiddeyo abantu ate wano wali strategic this time around nti Fiki ayina ekyetaagisa kyonna okubayita naye ndowooza ne Fiki ono abantu bajja kujja kumuwagira olw'ensonga yeetaaga okubagiza concert gyasemba okukola abantu abantu beno nga beerabira kyenjagala okugamba kiri bwe kiti nti ku luno abatagenda bagenda kuba n'ensonga ebaleeta nti luli olusi yali atuyise mangu yali atuyise wantu walala yali atuyise tannagumira naye kati Fiki agumidde nti alina hit songo ze ziwera 5 zazirina ekisajja ekyo kiyimba endongoyo nayo nabaddenga nayo even up to now endo nga gina kintu kimu kuba kumpi n'abantu baweereza kyenkugambye nti Fiki ate Juliana w'abasajja endongajina netali kumpi naffe yatweyawulako nnyo tali kumpi naffe nti Rema ayimba nebaba tayimbye naye ali kumpi naffe ajja kuteeka ebifaananyi ajja kuteekatalina kwemanyiza buli ekintu kyonna kyonna oba olina okuba tekitagisa kwemanyiza buli muntu olina okuba okumpi n'abantu abantu bafiiriddwa kibanda abantu bebududa kibi nnyo Juliana nolaba ebintu ebimu bye bagamba era in fact ne ku gundi babimulangirako konti Juliana taziika atakola byabayimbi wumayina egenda mu maaso ito gamba yekola bakatulizi tezimukwata Simon Maseruka ne teacher omusajja omulala ali ku TV omwana wakabiwananga atuwuliriza era myaka egiddako awo yomu ku bayimbi abagenda obbeera owakabi alina temwerabira nti ensi gye tulimu embeera ekuba buli owakabi kobeere mupiira kobeere mubikonde kobeere mukuyimba kati embeera egenda mukuba nedda sigala nti egenda mukuba ife atolo nga teweeterezezza ekusabula n'okomaawo katonda yeetaaga kwetereza kyengezako kugamba nti factors okuba owakabi nyingi tolowooza nti fe tusinga okukola ku TV mbadde manyi naye bwobeera abatusinga anti nkugambye tova mu boweereza oba bookola nabo bye twagera nti kigoloza nze nabadde mulwadde nageze ku sho zombi Simon waliwo wantu woogenda nga bw'otunamu nnyo tewaligenzeeyo nolwo omulimu gw'olimu nogamba kati waliwokatugende wadde nkooye kasita obyebuzaabuzamu nti oli eyo wekka nti oli wa kitalo era y'omu ku balina okompitinga n'abanigeria bwekiri naye sapooti y'abannayuganda tetumulaba nkumpi naffe it has been affecting King Saha nga buli kimu akiyina endongo ekuba naye ng'ali eri mu nnimiro ze Samu agamba kase endongo ekuba yakomye obukomi kati buli wakubuza togamba Simon omuyimbi yenna alina obeera kumpi n'abantu si bantu bokka bano bafaani Simon si bafaani bokka naye okubeera mu bolo buli mugundi gundi to Fiki
Afeke nayogera naye kulokuna twade ku kasike wano kwa kashi. Nefiki mungu bayi osobola okunonya for 4 days oba 5 days munonya mu business. Njagala ombuli. Osobola kunonya mu ibi ali sharp. Tana bakabi. Ngasobola okumala olunaku nga talavye status batakusindikide kaha. Obanga tomunonyeza munonya nga tolwawo mu. Tetwagadde nnyo. Ati kugambye. Tetwagadde nnyo. Ngwade just example. Sigambye ekyo nkubulire ne business. Let's say gwe company ya masimu. Nti anze ndi wakabi ne mekuddamu kulanga otule mabbali olina okutuyiza otuwezi free bando zisimanyi zikizi otwewe freestyle otwegule ko magezi otwagenti joli okay akati nokubera niya naffe mfiki wavako ani ainawo ekivulu mulala awo David Lutalo gravity ina October 2nd tuina Lutalo 2nd October 2nd. Gravity ali atya atadde nyimba kuti simbo down naye n'endala zataddawo sizijjukira. Gravity amanyi okuzannya ebintu yewatu bwali. Amanyi okuzannya n'eggundi, amanyi okuzannya n'audience. Kalemezaamu bateeka ne Luganda ng'abata. Ng'ate olulala ng'akola eggulire. Kati agenda kuba yakava ku gundi. Agenda kuba yakava yali yakava kuzala wa gundi. Kukubagana ne Spice. N'avaawo n'alaba nga Spice ayina audience nene. Nategera nti audience eyinza okumukola ki okumukubira waawo n'akita Spice n'akita n'abyesonyiwa n'ataawa oluyimba okusalamu kati Gravity ali mukola kyobadde osaba fiiki akole Gravity ali available Gerson wabuyo Gravity ali available otawulira gulire lye omulaba otamulaba omuwuliza ku ssimu otamuwuliza ku ssimu owulira oluyimba relevance ya Gravity gyali oba availability gyateeka mu audience ne stakeholders Bobi Wine principal be baani principal n'oba tokoze tajja kutaka anteredde kakube anaaba ali awo mugendo olabadde muri mix ya oyogedde ku principal Flavia Namulindo amazaali baabwe soko muyisemu in a very special way Namulindo waffe tugenda okumulambwa kasendi weza amazaalibwa amalungi happy birthday very Flavia Namulindo representing to the maximum ali California to dance on the beach diaspora connect Mary Flavia Namulindo twagenda ko ne Dubai for holiday mwali abisha byabalumya olubuto ono yabijjukira Flavia ino gezigezi n'ekyalo ky'Egomba yasawa bagundi chicken nuggets basi sibo Kemura tugenda kukumulamu Kemura tugenda kukumulamu chicken nuggets bazita nuggets ne Flavia kutwala mu VIP lounge ya Entebbe airport for the first time Entebbe ne kunyiganyiga okiregedde Kampiseo ko katelo Superboy International mu Yuga ne Eddie Kamugenyi bali awo Shani Shilonji anu mu control room katumule mutukomewo atwina omusajja wa gabotikidde na mawulire ga Sandra Teta ne wize manizo Kemura tumule mu kati bali bamusa wagali kwebali katumule mutukomewo boyina ba Beautiful Kavi, young stage queen, baby Malaika, winning noir. Hasumul de fire concert yesoka. Lugaga cricket over.